إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببيتيوا لبني نفى ببيتيوا أبكر الزبالونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيوزا وجتيوا الله عز وجل أتكومي إبانغ لنولي وننغ تشاري من الأحياء ngatu chali badamu olwaliro bweruti biidhini tabaraka taala oba ebbanga lino bweriti tubeera twejjukanya kubikwatagana ku sahih fadail al-a'mal, sahih fadail al-a'mali, obulungi bw'emirimu obutuufu, obulungi obwo nga butuufu okuva mu Qur'an y'ekitiibwa era okuva mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Naam, fadlu tarbiyati al-banati, fadlu tarbiyati albanati, obulungi bw'okulabirira abaana abawala oba obulungi bw'okulabirira abakyala, obulungi bw'okulabirira abakazi, kubanga mu kulabirira kuno kutwaliramu ekituufu nti kutwaliramu abawalabo bennyini b'ozaala, kitwaliramu bawalabo b'otazaala, kitwaliramu abakyala umuman, basenga, bamaama abato, bamaama, bawala b'abaganda bo, bawala b'abanyoko, kitwaliramu abakyala bonna ng'omulabiridde era obulungi n'obufuna. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naye nga tetunnaba kulaba bulungi obwo buli mu kulabirira bawala oba buli mu kulabirira bakyala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tuzeeyo akatambi emabega, kiba kikulu nnyo okuzzayo akatambi emabega okulaba abakyala bano baalinga bayisibwa batya, abakyala baalinga bayisibwa batya fi zamani aljahiliya, mu biseera eby'obubuyabuya ng'obusiraamu tebunnaba. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Abaluganda bitiibwa albanat, abakyala oba abaana abawala, ni'matun min ni'ami Allahi jalla wa ala, bimu ku byengera bya Allah azza wa jalla ebitagambika Allah okubeera ng'akuwa abaana abawala subhanahu wa ta'ala. Kikakata kuffe okubeera nga abawala bo obalabirira. Kati mata kumna bima iftaradahu Allahu alayna min al-ihsan ilayhinna, ebbanga litumala nga tuyimiriddewo mu kubalabirira ne mu kubayisa obulungi ne mu kubakolera ebirungi nga Allah azza wa jalla bwe yalagira tabaraka wa ta'ala. Wa min al-ma'lumi أن العرب في الجاهلية كانوا لا يحبون البنات. أشي من يكيدوا بورابو إما بيجيري كوسام تمنجا بالي تباغلا بانا بوالا، بالي تباغلا بانا بوالا anga bana balenzi bibasukulumya okitegedde ekigambo ekyo era okumanya bali nga tebabagala babatyobolanga era babatanga nga balamu. Ekigambo ekyo babatanga nga balamu, olina zaala omwana omuwala ebyafayo biringa bituufu nti babatanga nga balamu, namuziika nga mulamu. Wala hawla wala quwwata. Emitima kwegamba gyali gyafuukira ddala mayinja, emitima nga gyafuukira ddala byuma nga migumu mizibu, n'oleeta omwana nga muwala, ng'omwana muwala namuziika namutta. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ne mujjukire ekyafayo ekyogera ku Umaru nti yaziika muwala we, ekigambo ekyo si kituufu, tiwali bujulizi bukakasa nsonga eyo. Umaru yaziika muwala we nga mulamu wa intanati kyaka nnyo. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu. Ali muhimu nti babaziika nga balamu oba n'okubatyobola. Era mujjukire ndowooza abakyala emabega ng'obusiramu temunnajja abaagendanga mu nsonga zaabwe eza buli mwezi, la hawla wala quwwata, babatyobolanga entyobola etagambika, nga babajja ne boosa ne babazimbirayo obusiza nga gye basula, nga tebayigatta n'abantu, nga tebalya n'abantu, bawangalayo paka ebbanga ennaku lizaanamala mu nsonga ze z'omwezi n'asooka komawo eno mu bantu. Kwonna kwali kutyobola byonna obusiraamu olwajja
Allah nabijjawo tabaraka ta'ala nasitula omwana muwala mu busiraamu namuwa ekitiibwa nga kya bbeeyi ekisembayo era tewaliwo nkola mu nsi muno ne woonatambula ensi yonna n'ogimalako tewaliwo nkola ewa kitiibwa baana bawala era erabirira baana bawala era ekkuuma baana bawala era eyagala baana bawala nga nkola ya busiraamu. Saba Allah kitukuumire wa in kana tibakirwanyisa naki wa hakadha wala hawla wala quwwata illa billah. Kati balinga sibabagala abaana abo mu bulamu bwabwe balinga tebakola kibabagala era mukubeera nti mwana wattu balinga tebabagala wala hawla wala quwwata illa billah kugamba ekyobutabagala kyabatuusa n'okutandika okubatta nga balamu. Allah kyayogerako tabaraka wa ta'ala mu suratu النحل آية 5:8 الله قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الله قال تبارك وتعالى قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ومكبو buyafuna buyasanyusibwanga n'omwana omuwala nti azaaliddwa omwana omuwala afunye omwana omuwala dhalla wajhuhu muswaddan ekyenche kugaba kyaddugalanga nanyiga wa huwa kadhim ekyencho nanne kyekaba kasemo nti kambula nti mukazi wa azadde omwana muwala yatandikanga okuddugala ekyenyi okwekaba mu kyenyi okubeera nga munyiikaavu nanyiga okumanya baajinganga. Allah agamba nti yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi yekwekanga n'abantu olw'amawulire amabi agamutuuseeko ag'okuzaalibwa omwana omuwala ng'abeere ng'ava n'empikwa nga kiringa ekiswaza okujja nti Allah akuwadde omwana nga muwala kugamba yekwekanga n'ava n'embantu subhanallah ne yekweka n'ava n'embantu olwokuba ti Allah musonyusiza n'omwana nga muwala okumanya nga munyikavu yenna nga laba takyagwana na kubeera mu bantu wala hawla wala quwwata illa billah. Kati mu kubeera eyo tali mu bantu naki nga yatandikanga okulowoozanga omwana ono mukolere ki ayumsikuhu ala hunin abaffe awangali naye naye ng'ate ali mu kutyobola mu ngeri ey'ekika ekya waggulu nga kugamba nga alinga tisi mwana obanga alinga nti si kitonde kugamba nga atyobolebwa mu ntyobola etali kugamba etagambika ebyo nga bye mu mutima ayumsikuhu ala hunin abaffe abeere naye naye nga mutyobovu muzibu am yadusuhu fi turab oba muziki nga mulamu ala saa ma yahkumun. Abaffe kyali kibi nnyo kye balamulanga bubi basalangawo bubi okutta emyoyo gya Allah subhanahu wa ta'ala gye yatonda mu bakyala wala hawla wala quwwata illa billah. Ekyobola Allah kyagamba era tabaraka wa ta'ala mu suratu at-takwir eyo 8 n'eyo 9 Allah agamba wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat singa abaana abawala balibuuzibwa zambi ki eri abasanga lwaki battibwanga tuya wano okumanya ensonga genda kubeera nkakali mu maaso ga Allah tagenda nakubuuza bano ababatanga wa idha almaw'udatu su'ilat abaffe abaana bali babuuziddwa bi ayyi dhanbin qutilat battibwanga lwaki bakolanga kyokuttibwa. Kati ebbanga eryo lyonna balinga bwe batyo paka Allah subhanahu wa ta'ala liyatuma mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam فجرم وحرم هذه الفعلة الشنيعة والشنعاء نشبرanga Allah azza wa jalla okuba Muhammad mbaka sallallahu alayhi wasallam gobusambuze naganira ddala kifula haram ekikola ekyo kibakolanga ekibiddala wahiya wa'du albanat okuzika abaana nga balamu wala hawla wala quwwata illa billah. Era mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam hadithi njeri mu Bukhari ya Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu mbaka gamba sallallahu alayhi wasallam nti إن الله مزمع الله عز وجل حديث ينبكى صلى الله عليه وسلم إن الله مزمع الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات مزمع الله عز وجل يبقانا أو كجيمرا أو كيسوبي بماما ماما و تكرز وكميسوبي عقوق الوالدين وعقوق الأمهات أو كجيمرا وكذب بيدي أو كجيمرا ماما الله يقانا سبحانه وتعالى الله يقانا بكى يقانا حديث قبل البخاري حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه إن الله أمبكا قامت مزمع الله عز وجل حرم عليكم يبفور حرام كل حرام جمولي تشكل الزواء chaku jemera Allah azza jalla tenga chaku ngate choko jemecho chinene uquqa al ummahat okujemera bamama wa man'an wa hat
Allah nabagana tabaraka wa ta'ala okubanga mukwata temwagala kugabatenga goyagala okuwa man'an aganye tayagala kuwa ate agamba tihati gwereta wahakadha kigere kigambe ekyo kati mbaka yakigana Allah yakigana man'an wa hat gokubera ngo oyagala bwagazi kyokanga atetowa nawe bera mukono nga mwanjurukufu then osokana oyagala okubera nga bakuwa wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan agamba wa wa'adu albanat nokuzika bana balanga balamu Allah yakigana tabaraka taala wakariha lakum qila wa qala Allah na atamwa Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo qila wa qala ebigambo bitaliko mutona magulu omuntu amala gogera kullama dabba wa habba ngaleta bulesi kati wakariha lakum qila wa qala wa kathrata as-su'al okubuza buli kasi okubuza nnyo nga nokubuza oluusi omuntu kwabuza tikulina makulu oluusi abuuza yani as'ila ta'jiz nga yegala kubuuza bibuuzo kwa bilemesa tiseko no kamubuze kino ndawo bakimanyi ono kamubuze ndawo bantu nakimanyi kamulemese ndabe wahakadha kati kathrata as-su'al nobutasabasaba buli kaseera bashiga muri mwa makuru ago nembada mu amakuru ago okusabiriza kikago ago okusabiriza nto obugasero kugumuzana ngoli okusabiriza busabiriza kathrata as-su'al busabiriza agigambo kino muri muntu okubuza ebyuzo ebingi buli kiseera n'okusabiriza kwennyini kuno kusabiriza okwekinaku wa idaa'at al-mal n'okwonona emmali Allah tugana okwonona emmali Allah kuwa emmali tabaraka wa ta'ala nenodda mu kugyonona kibola abantu omuntu agenda kuzibwa amaaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala emmali eyo gye yalina yagijjawa Allah walitegeera tabaraka wa ta'ala giwagijja walunjo ba wabi watufu ba si watufu wa halali wa si wa halali then wajiteka wa emali mukasira ko kujifuna wajiteka wa wajisasa notya byonna bigala kwenda masuga Allah tabaraka wa taala kigirige bigambo betiba Ibn Jariri agamba fi Fath al-Bari agamba tekigambo kyombaka kigamba nti wa wa'ada al-banati kuba tugamba nti wa wa'ada al-banati era Allah tugana nokuzika bana abawala agamba nti huwa dafnu al-banati bil hayati kwe kuzika bana abawala nga bakyali mbulamu bwabwe nga balamu wa kana ahlul jahiliyati yaf'aluna dhalika karahatan fihinna balinga bakikola ngobusamu temunnajja ebisera byobuyabuya nga bakikola twaki kutamwa bana bawala nga babatoma tebagalira ddala wala hawla wala quwwata illa billah kalinga lwaki Allah tusasire tabaraka wa taala wa an Abdullah ibn Abbas ibgamu binira wa hadithin ngejwa ku ibn Abbas radiyallahu anhu qala agamati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambaka yagamba sallallahu alaihi wasallam agamati man wulidat lahu ibnatun falam يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر أدخله الله بها الجنة kati ombaka tanso tulaga obulungi obuli mukukuza oba mukola omwana omuwala ombaka atanso tulaga sallallahu alaihi wasallam obulungi obuli mukukuza omwana omuwala oba mukulabira omwana omuwala ombaka agamba sala nti man wulidat lahu ibnatun yenna azalirwa omwana amakoga gubazalidde yenna gubazalidde omwana omuwala amakuru nti mukyalawo nakuzalira omwana nga muwala falam yuidha naberanga tamuzisenga mulamu natamuzikanga mulamu kumutta walam yuhinha natamutyobola natamujerega natamukakanya walam yu'thir waladahu alaiha atera natamusukkulumya oba natasukkulumya wa mwana we wa bulenzi kuye akulu nti omuntu gwina abaana bawala n'abalenzi nga abalenzi bosukkulumiza kubawala tekikiriza ombaka yakigana sallallahu alaihi wasallam tekikola ebigambo byo bikola ku mwana omuwala adkhalahu Allahu biha aljanna Allah kuyingiza jannah tabaraka wa taala hadith elimu musnad Imam Ahmad eranga الإمام الحاكم يصححها ووافقه الذهبي نامو قاتكو وحسنه الشيخ أحمد شاكري ناجي حسن الحديث بإذن الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كان حديث الزبيري زتلبي وقولوا حديث الزبيري موانا واتو نيندلا نينجي زجا ممكرو قا حديث زيلا بلامبا أن البنات كن محل للجهالات موانا واتو زيلا قاتي abana bwala balinga byakuzanyirako tugere kigambo ekyo balinga byakutyobola
balinga bakutta paka omubaka bwe yajja sallallahu alaihi wasallam nannyonnyola ensonga ezo mu busiraamu timunnange tekikkirizibwa kubeera nga abaana abawala batyobola era nga battibwa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadisi endala حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامب تيمبك يجامب صلى الله عليه وسلم من على جاريتين أي بنتين منتوى بلدا أبانا وودا ببيري حتى تبلغ أكتوسر بكلا أو منتوى بلدا أبانا وودا ببيري تبكر بكلا أبابا ودا ببيري نبالي بكر بكلا أبا bana bawala ba sister we oba basengawe oba bani nabalabirira paka lwe bakula oba basengawe bato mulimu abantu balinanga basengawe boyenga bato okige oba nabalabirira oba babo babenga bato nabalabirira mbagambye nti ekintu kulabira bana bawala kingiramu emiteko gya bawala bonna biidhinida era Allah kuwamu empeera waddenga simuwalawo naye ofuna omwana omuwala n'omulabirira paka lwakula. Ombaka ganti man ala jariyataini omuntu yenna alabirira abawala babiri ay bintaini abawala bibalabe babiri nabalabirira hatta tabluga kutusa lwebakula jaa yawma alqiyama ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu agama tagenda kujja kuna nkomerero nze naye nga tuli bumu era ombaka nagatte engaloze ngalaga ensonga yo tugenda kubeera wamu n'ombaka sallallahu alaihi wasallam. Bannange obwo bulungi sindalo bulungi nga bulungi obwo okubeera n'ombaka sallallahu alaihi wasallam mukulabira abaana abawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. omuntu yenna boluganda bebitiibwa alabirira abaana abawala babiri bwalabo bolina bwala basenga bolina bwala ba muganda bolina abawala bwalonda obulonzo olw'ekisa ekyakukwata n'obalonda n'obateekewo n'otandika okubalabirira abo hatta tabuluga okutuusa lwe bakula jaa yawma alqiyama agenda kujja kunakola enkomerero ombaka agamba ti ana wa huwa nze naye nga tuli bumu wa dhamma asabi'ahu ombaka n'agatta n'engalo ze ngalaga nti omuntu agenda kubeera n'omubaka alayhi salatu wassalam. Hadithi ogyosanga mu sahih muslim biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Hadithi ya Aisha radiyallahu anha eri Bukhari ngatenda omukyale yajja saba nga talina kyakulya ng'alina bawala be babiri mujijjukira hadithi omujiba yulungi nnyo. Aisha agamba nti dakhalat imra'atun ma'aha bintani oba ma'aha ibnatani agamba nti omukyala yayingira gyendi ng'alina bawala be babiri ategedde ng'alina bawala be babiri nga ma'aha ibnatani laha ng'alina bawala be babiri nga tas'al ay faqiratun ng'asabiriza busabiriza enjala ebaluma nakitawena kyakulya agenda ayingira w'abantu ng'asaba ekyokulya agamba nti falam tajid indi shay'an ghayra tamratin agamba nti omukyala bwe yayingire wa Aisha teyalina kyeyasangayo okuggyako entende yasangayo entende bw'asangayo entende Aisha agamba nti fa ataituha iyaha nenjimuwa entende yo nenjimuwa kati faqassamatha baina ibnatayha najibalanga yajiyuzaamu ebitundu bibiri entende yajiyuzaamu ebitundu bibiri najikasama najigabira bawalabe ababiri ye ite yalya wadam taakul minha teyalyako kantu nakambannange obusasizi bw'ababambe batulinako wallahi wayingidde enjala ebaluma naye muluma yennyini asanze tewaliyo Aisha ina ntende agimuwadde ajiyuzizaamu ebitundu bibiri ye teyalya najiwa bana bawala thumma qamat fakharajat uvanyuma natambula nagenda nafuluma natambula nagenda n'abaana be. Aisha agamba nti fadakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ombaka nayingira gye tuli bwayingira kituli fa akhbartuhu nemubulira ebibaddewo ebyomukyala ayingidde ne bawala be babiri nga abadde bambi asaba talina kyakulya namuwa entere najiyuzaamu nagiwa abaana be babiri bawala be babiri. Ombaka nagamba sallallahu alaihi wasallam ati man butuliya min hadhihi albanati bi shay'in kunna lahu sitran minan nari. Ombaka gamba nti Allah azza jalla gwabagezesezza n'abaana abo abawala Allah tabaraka wa ta'ala gwabagezesezza n'abaana abo abawala nagumiikiriza bagenda kubeera nga jiji eri mugano kuyingira omuliro sitran nga kiziyiza jiji minan nari tagenda kuyingira muliro wala hawla wala quwwata illa billah. Tegere kigambo ekyo lwaki bwano ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam mandi butuliya min hadhihi albanat omuntu yenna agezesebwa n'abaana bano abawala olw'ensonga nti munnange n'abaana nabo kigezo kya Allah tabaraka wa taala okubakuwa
okitegedde n'abaana lero kigezo kya Allah azza jalla okubeera nga abikuwa kubanga tolaba nti wanabilukum bisharri wal khairi fitna. Allah azza jalla agenda tugezesa n'ebirungi nga kutugezesa n'ebirungi atugezesa nabyo. Kati abaana bibimu ku byengera bya Allah ebirungi era atugezesa nabyo. N'ekirala nti okumanyaga kyali nga kigezo gye balinga babatana okubatta kwegamba nga alinga afunye ekizibwe ekitagambika ekimuleete kugamba ekimutuusa n'okumutta oba okumutyobola bw'aba asigaddewo nga mulamu. Kati mbaka kyagamba nti omuntu yenna agezesebwa n'abaana abawala nakkiriza n'abalabirira n'agumiikiriza bagenda kubeera nga jjiji erigenda omugaana okuyingira omuliro biidhnillahi tabaraka wa taala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. hadithi nyingi ezogera ku nsonga eyo biidhnillahi subhanahu wa taala. mbaka mu hadithi ya abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. أبي سعيد الخضري رضي الله عنه مو السنن الترمذي أم بكى يا جماعة صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. الله أكبر. وبكى يا جماعة صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات ومنتينا أرنا آبانا بساتو بولابي بساتو أو 3 أخوات وبانغاينا بنينا بساتو وينا بنيكو بابا كولكيلا وباوا ويبالي neno sala okutekinga keya jibali nobawa bulabirizi obuyambi bwo nolongosa jibali mpaka gamba nti omuntu yenna abeera n'abawala basatu au 3 akhawatin obanga ina banyina basatu au bintani obanga ina abawala babiri au ukhtani obanga ina banyina babiri fa ahsana suhbatahunna nalongosa okubeera nabo nabalibirira nabasomesa eddiini nabajjanjaba nabaliisa nabasuza nabalabirira mu ngeri yonna esinga obulungi. wattaqa allaha fihinna natya Allah azza jalla mubo natabalyaza amanya kantu konna falahu aljanna omuntu oyo agenda kubeera mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. agenda kubeera mu jjana ya Allah azza jalla. Nosonga eyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ombaka kyategeeza wano mu kubalabirira oba mu kulongosa okubeera nabo embe kugamba okulabirira tarbiyatan islamiyatan kubalabirira na kubalira mu ndera ya busiraamu so sati kubono nabononyi nga abantu bakola agenda yagala abaana bola ati nayitawo olinaatabalunda n'atabalabira mu ndabire ya busiraamu wano konna kulabirira okulungi kwe tugamba kwe togera ko wano tarbiyatan islamiyya kulabirira kwa busiraamu. Omwana nakulanga omusomeseza obusiraamu omwana omuwala nakwata ne Qur'an ekitiibwa nafuuka na alima oba faqiha balingamu basahabiyat batabi'iyat abakyala balongofu batukulemberanga bannaddiini era nga basomesa okitegedde naye nga kyavanga mu nteekateeka nandabirira yaabo bwe bawangalanga nabo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kyekitegeeza nti omwana abeera alabirirwe okusomesa eddiini ya Allah tabaraka ta'ala okusomesa tawhid okusomesa sunna okutegeera Qur'an ekitiibwa ne sunna z'omubaka mu ntegeera balongofu gye bategeeranga biidhnillahi tabaraka ta'ala. Omwana nakula nga tamanyiyo okufuluma wabweru nga teyambadde nga busiraamu nga tamanyiyo okubeera n'abantu batali bamaharamu be nga tamanyiyo okukwogera n'abantu kwegaba bintuntu bya kijingajinga ng'ebyolado ebiri mbawala baffe wala hawla wala quwwata illa billah. Kati ensonga eyo bwe tubefaanagana biidhnillahi jalla wa ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. N'olwensonga eyo nti okulabira abaana abawala bannange kikulu nnyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. tujja komaawo insha Allah subhanahu wa ta'ala ni hadithi zezombaka hadithi zikyali nnyingi era nga wanoonyereza ku mulyango guno jasanga ebigambo bingi jasanga ebintu bingi ebiri mu bulungi obw'okulabira abaana abawala. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.